attacked by anybody. Unless people who are saying that on 15th, that after voting, that you should go and demonstrate on the road. I want to tell you, all those people, their children in London, their children are in America. Why don't they bring their children to go to the street? Why do they want you to go to the street? You are going to go to the street to work for somebody's bread. And yet, in actual fact, now let me tell you, to all those people who claim to be opposition, they are in opposition during daytime. In the night, they are the ones running to us, take me to President Museveni. Instead of you voting for somebody who pretends, you vote for people who are direct. And I want to sympathize with you people. Because in the whole of Wakiso, you did not have any member of parliament from when you see what happened in Kitezi, those very opposition members of parliament were getting money from that project. And for them afterwards they went and started complaining against government. And I want to tell you, the parliament that we are in, we need people with the sober heads. We do not want people who come and demonstrate in the house. Because those ones who come and shout and step on the tables, the National Theatre is very near. We are to be in parliament to work for humanity. Nasindika auditor wange nafuna bwino yonna ababe sentezo wano mumpiji mbamanyi era bagenda kuzikomyawo kubanga tubamanyi bonna kale kubanga esente nzina ate nazisindika nizibureyo omukulu wamwe naye ekirungi kiri nti esente tezibulidde Congo, tezibulidde South Sudan,
zivudde wano mu Uganda. N'olwekyo tugenda kuzirondoola, tugenda kutuukako oyo eyabba ssente zaffe. Kubanga ffe Abaganda b'omu Lukoola tulina olugero lwaffe olugamba nti ekitata muyima tekimalako nte. Kasa Uganda weeri naffe weetuli anabba ssente zaffe tugenda kumutuukako. Kati kansembyeyo ekigambo ky'emyoga. Museveni neeyazizza okunnona mangi n'ompita nenjagera ku nsonga yange. Saba Pulezidenti, nze ndi mutuuze w'ekirya muri Kirumba Kajjansi Town Council. Njagala ensonga ya Sako. Ensonga yange ya PDM ku ssente za PDM. Saba nayita abantu ku kyalo n'abajjako ssente okwewandiisa ku PDM. Mu kufuna ssente ogenda okujjuza foomu bayita abantu 11. Mu kiseera kino bagenda gabira abantu 5. Abantu batukyayidde ddala. Pulezidenti batukyaye lwapidye. Bani? Wani Sebo? Esente zazibala? Esente tebanala kuzifuna basosola. Ani amalonda abo abasosola ani amalonda? Tetumanyi. Beeronda bokka? Beeronda bokka. Babajja ku LC mukuŋŋaanya abantu PDM. Saba n'okuŋŋaanya ogenda okukakana nga abantu bo baloza 5. Ate tebabawadde. Kati gwe n'osigala ku kizibu owagira NRM batuwa ssente. Lindako. Ani alonda akakiiko akagaba? Simanyi ani alonda akakiiko. Gye bitusanga wansi ku gulawundi. Kale jangu okesuniyo ngenda ku kyekyo. Muwulirize omusango gwange na muzzukulu wange. Muwulirize omusango. Muzzukulu oba mu kitundu ki? Nviira kirya muri Kirumba Kajjansi Town Council. Katabi Namulanga Bwati. Katabi. Nonti Katabi. Tuli mu Kajjansi Town Council. Omubaka w'ekitundu ekyo ani? Matovu y'ani? Owa opposition ya wanu. Kale awo omusango yenze yalonda Matovu. Kati olaba ababale kubanga esente zajja mu kitundu kyammwe n'ogamba nti bazibba nebazikwata bubi. Eyandibadde azirondoola ye mbaka wa Parliament, Chairman LC5 kyeyune wano yali Lwakiso ne mumugyamu. Kati kyeyune tumulina chairman wa NRM, tumulina mbaka wa Parliament, tumulina mbaka omukyala muli bamulekwa. Tugenda kutuusa, tugenda kulonda, bigenda kutereera. Kati n'olwekyo mwena mukkirize nti n'abalonzi nabo balina ensobi. Kubanga singa mulonda abanaalondoola ebijja mu Uganda, tebali Congo, tebali Sudan, bali wano. Naye nandibasabye mulonda ababaka ba Parliament kubanga nze nzija bwe najja mu kulambula PDM
ababe abamu n'abagwamu naye kyandibadde kirungi kubanga ffe Abaganda b'omu Lukoola tugamba nti omugo oguli ku muliraano tegobango. Ekitegeeza nti omuntu ali wala alwawo okutegeera ekizibu. N'olwekyo mmwe mwandibadde mulonda ababaka ba Paalamenti abasobola kulondera ebyammwe kubanga ng'oli omwana omuwala ono omuwala. Your vote is the brick, your brick that you put on the Uganda house, the house of Uganda, that we are building together as a nation. Nga bateekateeka era nga tukolera wamu okuteekateeka enteekateeka nnamutandika ey'okulaba nga tukuuma ekololo kulale nebesembayo mukiwulidde ekyo ate nekisembayo buli omu agambe munne bagende balonde akalulu basenga tubaddeyo bajjajja tubaddeyo mikwaya tubaddeyo bawa akalulu muvumenti kubanga ensonga nolwekyo owekitiibwa Chamani wa NRM Mwentebe Monesa asante nnyo okubalako tubaddenga tubeesunga era nga tubalindiridde Mukama yeebale akulembedde tusanyuse nnyo okulabako era ssebo ow'ekitiibwa oyanirizibwa omumyukawo asooka owa NRM Alhaji Moses Kibongo era ne Vice President ayawumula gattako Secretary General omumyukawo owokubiri ow'eggwanga lyonna omubaka wa Parliament owa Wakiso omubaka wa Parliament ow'Entebe owa Kira owa Busiro South owa Makindye Municipality ate era n'owa Bannayuganda ndowooza babeere bagumu. Bino ebyokwogera bino ebyokutiisatiisa munaatulaba waliwo ekijja okubeerawo waliwo ekijja okukola kitya njagala okubakakasa ekyo tekigenda kubeerawo era tekigenda kusoboka kubanga bw'omanya nti omubbi ajja kujja akubbe ku ssaawa 9 ogw'ekiro weetegeka oluggi n'oluggala n'oteekako ebirunyweza n'oteekako ebikolaki bino ebyogerwa byonna tubyetegekedde kubanga era bibaddewo so abantu baleme kweraliikirira. There's a government in power and in control. N'olwekyo kyakutiisatiisa n'endala yonna gavumenti enejja era naye ejja kwekiwaninga nti wabeerewo security. Yes. So eri mu control ekiseera ekyo yeevunaanibwa weba erina mandate ya myaka 5 erina okuprotectinga buli kimu paka emyaka 5 nga giweddeko. Endala naye obwenejja era naye ejja kukola kyekimu kuba toyinza kuŋŋamba nti endala bwenejja abantu bajja kusula ku State Square. Nedda. So ekyo tewaliwo okweraliikirira. Ffe bw'eba n'abeerawo ekibaddewo kyonna tujja kunenya gavumenti eriwo kubanga yeerina mandate y'okukuuma gavumenti okukuuma abantu baayo n'emirembe na buli kimu kyonna kyonna ekiddirira. So abantu baleme kweraliikirira baleme kutya ate era tewali nsonga lwaki tutiisa abantu. Democracy ategeeza ki? Abantu babaleke buli omu akuba akalulu agende alinde ebivuddemu bakuwujja akalulu omatire tibampuzza akalulu.